Sabbiiti ewedde gavumenti yatongozza enteekateeka ya GROW enegenderera mu kuyamba abakyala okubanga bafuna ensimbi wakati ku magoba amatono. Kaakati abaddukanya enteekateeka eno bagamba nti basanyufu bya nsusso oluvannyuma lw'okufundikira sabbiiti namba era ng'abakyala balaze obwagazi. Awumye omutwe mu nteekateeka eno Dr. Aisha Kasolo agenda maaso n'ategeeza nga babadde bafuna abakyala buli lunaku abasoba mu bisatu nga bano bagenda maaso n'okukuba amasimu n'okubuuza enteekateeka eno, wabula ategeezezza nga mu nteekateeka y'okuyamba abakyala babe nga bafuna ensimbi zino bali mu kwogeraganya n'amabanka ag'enjawulo babe nga tebajja ku bakyala misingo beefunye kasimbi kano ku ssente eza GROW loans era buli banks zonna zitugambye nti bafunye abakyala bangi abatuukiridde. Ku ofiisi yaffe buli lunaku tubadde tufuna abakyala abataka wansi wa 300 abakuba amasimu olunaku, tewali ne message ezituyisa, tubeera mu bakyala nga 10 n'okwambuka waggulu, era nga kiraga nti abakyala wenjogerera kati babadde n'obwetaavu obwa ssente. Naye ekizibu ekibaddewo nti abakyala ssente abasinga bazaagala, naye nga tulinamu abakyala abali ready era banks ezimu zitugambye nti balina ne loans ze baprocesinze batandise okuwa abakyala. Mu nteekateeka eno enolagera maaso n'ategeeza ng'abakyala bagenze maaso n'okwettanira naddala enteekateeka ey'okugaba ensimbi wakati w'emitwalo 2 ne miliyoni 4 era wano wasinzidde n'asaba abakyala obutakkirizibwa kusabwa nsimbi za inshuwarensi saako n'ez'ebiwandiiko. Looni eno terina kuyisa 10.5% omwaka era nga banks twakkiriziganya nazo ssente zino teziriiko processing fees, tekuliiko insurance fees. Ate omukyala bw'afuna looni n'asasula bulungi afunayo akasiimo ka 5% n'okwambuka. Ono agamba nti bagenda kuyamba nnyo abakyala okufuna ensimbi zino era nga bagenda kwogeranya n'ekitongole kivunaanyizibwa ku kuwandiisa ekya Uganda Registration Service Bureau kino kibe nga kiyamba abakyala okubanga bafuna ensimbi zino awatali bukwakkulizo. Mu nteekateeka eno babawe n'emisomo ku ngeri balina okukuuma ebitabo byabwe. Tusazeewo tugenda kolagana ne URSB ne council communities tulabe nga essente eza licensing fees ez'abakyala okuba registered tubayambako okuzisasula. Ekyo tugenda nakyo kukikola. Lwaki? Twagala omukyala afune mu nkola eno. Tusazeewo nti n'abakyala bonna tujja bawa emisomo abanaaba baagala okwewola ssente, emisomo nga gya bwereere, tukiyita core course. Bagenda kusomesebwa okubala bizinesi zaabwe amagoba, okuwandiika ebitabo byabwe n'ebisingakaawo, bagenda kuba nga abakyala basomesebwa. Kyokka Dr. Kasolo ajjukiza abakyala ng'ensimbi zino bwe zitayamba mukyala oyo atandika obutandisi bizinesi zigenda kubanga ziyamba abo abadde baava edda nga beetaba mu kukola bizinesi ez'enjawulo era nga kyekigendererwa. Ono n'abawa amagezi babiganye bagezeeko ku nkola endala naddala abatandika obutandisi ng'eza PDM. Omukyala wa PDM ali eri wansi gwaga nti nali sina kyenkola, mbadde mbeerawo kusurvivinga kyendya kyenkola bwe ntyo, awo gavumenti yabasindika mu PDM. Kakati bw'omala okuva mu PDM ng'okuzeekuzeemu osobola okugenda myoga. Naye ffe programu eya GROW tutunuya omukyala kyovula looni zaffe ziva ku miliyoni 4 paka ku miliyoni 2. Lwaki? Kubanga tulaba nti omukyala aba atandise okukola ki? Okugenda nga asitukasitukamu. Abakyala basoba 10,000 bagenda okubanga baganyula mu nteekateeka eno agenda okufundikira emyaka 5 era nga wetwogerera gavumenti etaddemu biliyoni 2.17 eza dola bwekwataganye ne banka y'ensi yonna n'ebitongole ebirala. Ku Russell TV, The Grace Segirinya ne Chambade Lawrence Omonyo.